ensonga ennene we yagenze wakati mbira ebibuuzo bye tunyumyanyumya Gravity tujja agenda commentinga ku nsonga za Sandra namulaba ng'agenda abira okuba abakyala nga kati gwe buuza ze nkuddemu so Gravity omutujibire ko sinye kale nawe jebale bigenda bitya bulungi nnyo wizo amawulire gafulumye nti abadde akuba mukyala we okyogerako ki kirungi wali okubye ku mukyala kuba mukyala mama kunyuma mwega tuyina beero omwe achacha atawo be banyumira ddala okuba tesi kirungi kunyuma n'okuba nangangala naye yali mulwali I'm thinking nero akuba tiendowooza nti tukatolanga bino betuli wano twogera ku mpewo bwotandika okuyingira business ene yekwogera olina okumanya gozons ne no gozons nomanya nti bwengenda mu kanisa njikoma wano bwengenda mu Islam sibugenda mu ddala obambu koma wano bwengenda mu culture nkoma wano kubanga mu bulamu ebintu byotagenda kukyusa nga byo byaliwo toli bikyusa wadde nga mu mutima olina byoyagala biwulirwe kyova nti nibwe twali tugenda okusoma ze ku points ze nafuna tebanyongera ku Florence bakwongerako 1.5 koza bawala batwongerako kati waliwo eddembe nga liva wa Katonda okujja tosobola kulijjira kakati nayo tugenda mu kusaagana nda mu kaseera nga situation eri intense ekyabazima Gravity wokuwera interviews emyezi 3 emabega tabeera ku mulama gwe bimubuuziddwa waliwo interview twaliko yali wasenga Nantumeeyo nga bamubuuza ku Roger n'omuyimbi we ningawe mulabwe muze ngawe mulabwe muze omwana Gravity nga tali ku kiri kibamubuuzizza ninga yako bigambo n'agenda n'amaliriza so asookuba nga yali asaaga naye oba oli mu business ene yaffe ey'okwogera olina okumanya bikyenjogerako kirina busobozi ki okunzijjawo n'okunsiga si alina concert alina ne concert akira abana bali batandise okutaginga ba sponsors be Gravity yafuna MTN enzi banyumiza yali ku promotion ya Momo nakola bulungi ne MTN nemuwa sponsorship so kyakuyiga eri abantu abali mu kwogera kikyogenda okwogerako okyogerera wa kasoko twe Gravity yavudde final ne yetu na chendooza ndi bana Uganda kyekisinga obukulu kikuma ate nti muntu ala apology bagayo yese mabega kawo yali mupangu kufumuko naye agenda yetereza atate waddala ate kankuye sayima omuntu yenna bwe yeetonda asonyibwa ate naddala kale ono ye yabadde na mulwali ngera bwalambika naye era omuntu bwe yeetonda kitukakatako okubeera nga tomusonyiwa kuba tuli mu bantu ffenna tusobya kale soko tuwe gundi Izo kutajubira kifaana gwe netegere Gravity okuba bilawe ekipesa kati ate wizo abaya kubye empola nze nkubira ddala kyekyo kibakubya abakyala bakubira baserebo temwina abagambo tunyumirwa binyuma goma kubulula nga akaaba kutoka kuba binyuma sin trendinga naye mu trending embi trending omuntu yonna gyatayinza kwegomba oba okubeera proud okutrendinga mu ngeri eyo so ndi wano nga nze mu kutangaza ku bawagizi bange n'Abannayuganda ku ka video aka trending oba ke batemye mu video eyabadde empanvu ginabadde ensaaga kyegira kubanza njagala nnyo saaga kati nasaagidde ndowooza ku kintu ekibye ennyo so mbategeeza nti nze nga Gravity omutujju sikuba nkomukyala bukyambaawo sikuba nkomukyala wange wadde mukyala wadde kitonde kikazi sikigalulira nko wadde oluyi era ali eyo ng'agamba Gravity wali onkubyeko ng'oli mukyala osobola ovaayo n'onjulira kyegeera sikikola era siwagira kikolwa ekyo ku byenayogedde nga nsaaga nga njokinga so ntuusa okwetonda kwange eri abo nakye abakoseddwa olw'ebigambo byenayogedde ku TVM nga ŋŋamba kuba omukazi binyumira biki naye bw'otunulira vidiyo okuva gye yavudde olaba nga nabadde nsaaga era nga bwentera osaaga okitegeera so nsaba mu buwombeefu okusonyiyibwa era nebekyayisizza obubi okumanya mu Gravity nabadde nsaaga weewaawo mulimu adde bakigaziya oli n'atemamu ka video katini bwe kati kitegeera n'atalaba buli kye badde bambuuza nabadde nzikiriza oli n'agamba Gravity oyimba music omubi okitegeera music otatunyumira music omubi neŋŋamba yes nyimba music omubi naye tuwanza ofulumya oluyimba nga terunyumidde nga nze of course buli kyenfulumya mbeera manyi kirungi oli n'agamba Gravity oli mwenzi ne mugaa yes ndi mwenzi nenga nze nnyo omukyalo ogwo
omugwe maze naye myaka 11 so olina aga gravity okuba abakazi nga mbakuba just kwogera bwogezi nenze sikuba nko mukazi era sikiwagira omuntu kuba mukyala so nsaba kwetonda era nsaba munsonyiwe omuntu yenna akuba omukyalo tayandisanga ekibonero kikyo siba mayisa kuba bali bamaama bafe ate amaanyi gaabwe gaba matini okitegeera nesinga omukyalo naye alina ekyokulwanisa oba alina emmundu oba alina ejjambiya naye kuba omukyala tasobola kwerwanako sikiwagira yamaani kati bafaani bo obagamba ki babadde bakitutte mu kusooka we bati bannange mummanyi ni musajja wa ndiyape maani teyanjala nnyo bintu okubeera nga ndiyape so nadde ensaaga era owulya vibe gye nakyogereddemu kusaagirira bye tusaagirira tegeera so munsonyiwa abawagizi bange nina abawala bange babiri so ati mbaza njala muwala wange bamuyisa ate nga nange bwempisa abalala okitegeera siyinza kukuba mukyala nga nina omukyala nina baganda bange nina mange eyamaanyi ambi yabadde bukusaaga tutwala apology yakitwala omanyi abikola nnyo atera nnyo okwagala okuwa abantu naddala abamawulire kyebagala okuwulira atera nnyo okwagala okukibawa ekyokubiri maybe nayagala okusoundingako different ku bantu abalala kyebali bakola ki baboogedde naye maybe kiba kyakuyiga eri abaami bonna gye muli eggwanga eritalimu bakyala terinyuma libalo n'ekyokunyuma abakyala Katonda alina kintu kyebateekamu ekyenjawulo abaami kyetukola ki kyetutalina nga patience oba okitegeera obugumiikiriza kakati gye tukoma bakkakkanya kyovala nti amaka agalimu ng'omusajja awoggana nnyo okusinga omukyala tegatera kubeerawo amaka gatambula nnyo nga maama ow'omukono omugumu so yonna mu societies waffe gye tuwangaalira tomukkiriza omuntu akkakkanya kitone kikyala ne mukulu munno tebamukuba muntu mukulu munno mbeera mwenna musula mwenna kumuddako omukuba otyo kale kakati awo nga tuvuddewo